mbalamusiza nembebaza okubanga mutwegaseeko abali ku Lugonvizi Show. Mwaka mupya 2026. Nkimanyi nti bangi mukyataataaganyizibwa mu kuwandiika ebiwandiiko. Osaako nti 5 ogw'olubereberye 2029 tuli mu mwaka 2026. Omwaka gwenzikiriza nti gwa buwanguzi, omwaka gwenzikiriza nti gwa kukyusa bulamu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubebaza abatulaba ku YouTube, abatulaba ku Facebook, abatulaba ku TikTok eza Lugonvizi Show. Mwebale nnyo, mwebale ddala abatugoberera mu nteekateeka ez'enjawulo. 2026 ke kaseera kano akatuufu okusetinga pace. Tuli mu kaseera akatuufu ak'okutandika okusima empangi eya butya bwe tugenda okumalako omwaka guno 2026. Ebiseera ebisinga tulowooza nnyo nti tekinnaba kuba kikeereza. Ebiseera ebisinga ebintu bw'otabikola mu budde obw'okumakya n'ogamba nja bikola kaninde ziwere essaawa 7 olwo gwe mwezi ogw'omusanvu, bingi oba ogenda tandika kuwambagatana buwambagatanya. Naye olwaleero nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza gwatulaba naawe atuwuliriza. Mu bulamu bwo nga ggwe olinayo kompititawo naye nga muli mu kye bayita health competition, okwevuganya okutali kwa mpiiga, okutali kwa kuwaalirira, nga kyafunye bw'oba tonnakifuna tekikuleetera buzibu, wabula kikuleetera ga nti gayanvuze sipiidi. Omuntu oyo tumwetaaga mu bulamu, twetaaga abantu abo either omu oba babiri oba basatu, naye weetaagayo omuntu gwe weevuganya naye ng'okwevuganya kwa bulamu, si kwa kufa na kuwona. Kati ate abantu abasinga balina kwevuganya kwa kufa na kuwona. Oli n'atikkula konteyina naawe n'olwana ogitikkule, oli n'agula emmotoka bweti naawe n'olwana ogigule, oli n'akola kino naawe n'olwana okikole. Ekyo tekyandibadde kibi bwe mubanga muli mu kye bayita health competition. Ne ku mirimu bibaayo nti gundi yabadde omukozi w'omwaka oba yabadde omukozi w'omwezi, n'asobola okubeera omukozi w'omwezi oguddako, n'asobola okubeera omukozi w'omwaka oguddako. Omanya ddi nti omuntu muli mu health competition? Kwe kuba nti osobola ogenda n'omutomera n'omwebaza ku ekyo kyatuuseeko, era n'omukakasa nti nange ompadde challenge nyina okuzimba ennyumba eyo gy'ozimbye omusajja gwo. Ntegeerekeka. Ne mubanga muli mu bulamu obw'omu kibuga, omusajja nagaa naye gy'onkyalireko lumu tutambuleko, n'omuganja kujja tutambule, n'akutwala mu kyalo ng'ali kuyiika 10 ng'ayinako amaka n'agambye no country home, n'agamba omulaalo gwo baakabuzaako, n'akuleetera okuzuukuka okukiza obulamu tebukoma mu kibuga. Oyina omuntu oyo buli kaseera akuleetera okuzuukuka, si mu bubi, si mu kulwana, si mu kwewalana, era ng'osobola n'omubuuza ebbeeyi gye yagulizeemu ekintu ekyo, ng'azimba ennyumba n'ekuchalenjinga n'omugamba nyina ogizimba, naye nga neyagimuzimbidde yagenda okuwa ennamba ye. Ontegeera? Omuntu bwe muli mu competition embi n'ennamba tagikola ki? Tagikuwa. Omuntu naga nti kati nsuubula China, n'omugamba musajja gwe amaanyi nga mangi, kati watuuse China nti amazima kuluddako tondeka, era n'atakola ki? N'atakuleka. Akuzuukusa buli kaseera. Omuntu oyo mu 2026 tumwetaaga mu mulimu ogwo gw'okola. Muyinza n'okuba nga temukola mulimu gwe gumu, naye ng'akuwa challenge mu nkulaakulana ne prosperity level kwakulaakulanira, akuwa challenge. Oba omusuubira nti ali mu kibuga n'owulira nti yaguddewo ettabi e Masaka n'ogaye kiki? Oba omusuubira nti ali Masaka ne bagamba nti akaakati yagenze eggulu, era ng'osobola n'okyogera nti akasajja ako boyi kadduka misinde, akakazi ako kadduka misinde, akakazi ako kampa challenge, era ng'olaba kyakoze n'omukulira n'ogamba nti owange naye ng'otuvuga sipiidi.
akantu kano nkalabyo nchallenge nze weebale nnyo. Ntegereka kye njogerako ku mirimu yonna katube nga batukozesa katube nga twekozesa. Musobola okuba nga mwenna muli bakozi mu kampuni y'emu, naye n'olaba munno mufuna omusala gwe gumu munno ng'asituse. Oli ajja kugamba nti teweesiba ku abantu baba ne bye batagamba nedda. Gezaako kikole ki? Kigaane bugaanyi. N'omugambo wange kyogamba watuusizza enziga. Kasajja gwe waleese mmotoka Kitaka Abel, tuli wano tutoba waleese emmotoka maaka ekisi. Timaani nagireka wakikoze otya muganda wange? Olaba embeera eyo kati ono ali mu competition ey'okufa n'okuwona, akola bukuukuulu kumatiza bantu nga bwe wagijjeeyo ku bbanja. Gwe lwaki toginona ku bbanja? Kumatiza abantu nga bwetaliiyo, kumatiza abantu nga bwe wakuba kiddiiru bwekiti ne bwekiti n'ofuna ezigula emmotoka, gwe nga tokikuba. Wasitudde emizigo. Musobola okuba nga mukola mu kampuni y'emu ne wabawo mukozi munno akuwa omukisa okumumanya munda, n'ogenda okumwekanganga ayina emizigo gy'abapangisa, naye ng'ate gwe okyakola ki? Okyapangisa n'omugambo waayo. Ebintu bino obikoze otya? Mu mutima omuki atandise okuwa okuvuganya, kitegeeza ovuganyiza ku ye, akuzuukusa buli lw'owulira nga olinga anafuwa, akuzuukusa. Nze njabbawo ekyokulabirako. Waliwo omukyala mukwano gwange bamuyita Dr. Ida Nassolo. Dr. Ida Nassolo ye muntu gwe nsobola okusuza nga teyeebase. Dr. Ida Nassolo ye muntu asobola okunsuza nga sikola ki? Nga seebase. Bye nnina ne byenkola tebimuluma, byalina ne byakola tebikola ki? Tebinnuma, naye binzuukusa. N'omugamba kano ka design nga kanyumye nti waliwo omwana eyakankoledde, kankuwa ennamba ye. Okitegeera ekintu ekyo? Yaani akutungira bu uniform nga bwanyumye. Waliwo omukyala nange nasooka tikanku ekizimbe ky'ositudde wani wantu wafunawo otya ebintu nga birungi nti owange nakola bwenti ne bwenti, gwani akusupplyinga tiles nti Walusimbi Tile Center, mpa ku nnamba ye. By'okoza birabya abyegombye ayagala obbikola omuzuukusizza. Sinti bw'anaabikola gwe ne bikuvaako naawe ogenda bikola ki? Kaakati nakulengedde oli China. Nagenzawo nga nyina byenjagala ne ntika ka container ka 20 feet. Tinze sinnabitegeera ni yakuyambyeko. Nakwataganye ne Mariyazi Kago. Oddayo ddi? Ontegeera ekintu ekyo? Nti ajja kuddayo ndowooza myezi ng'ebiri tondeka. Mwezuukusa. Mwezuukusa. Omusajja omulala bamuyita Walusimbi. Oyo omusajja wa Walusimbi Tile Center y'omu ku basajja abasinga okuba n'enkoko wano e Uganda. N'omugambo wange enkoko kati ozirunda otya? Ntingira ekintu kino mpangudde, kati nze nyinza kukola ntya? Nti kankulage wali maize brand, kankulage gye nzigya enkoko. Ebintu ebyo bituleetera obuteematiza n'okulowooza nti we tuli watukola ki? Watumala. Kubanga abantu bangi obugagga bw'ennaku zino tububalira ku bintu bisatu. Omuntu Mukama bw'amuyamba n'agula akamotoka, n'amuyamba n'azimba akayumba, n'amuyamba n'aba n'akalimu ka bizinesi ke ng'avudde mu kukozesebwa, olwo ye obulamu ng'agamba nti obugagga abukoze eki? Abumaze. Waliwo n'abatatuuka ku ekyo ye ng'obugagga bwe yabubala kukoma ku mmotoka. Olw'ensonga nti saako zaatambuliramu zonna bali mu bupangisa. Naye ogenda okulaba mubadde munywa Baileys ng'olowooza nti mupangisa munno ng'asitudde goloofa kuga nti gundi. Ekitegeeza tuli mu byakwesiriwaza. Okikoze otya? Ewantu eno wafunayo otya?
Sunaberi mu bidongo bye tukuba mu oguze ettaka lino tumugane mpola nenkwata ne muwaye 10 awo ne muwaye obutaano ke kufune wantu wano era nagira otoke mbazira ositula kalina wantu wano wafuna oti ati muganda wange sente nyingi ebigambo ebyo bye batugamba bituzuukusa oganda oyinza obutazimba kalina naye akuleetedde okukkiriza nti kisoboka oyinza obutafuna ttaka nga lyalina naye akuleetedde oga nti baakokookola ki otandise okufuna okuvuganya okw'obulamu okutali kufa na kuwona omuntu oyo omulina oyinayo abantu abo abakuvuga sipiidi abakuleetera obutamala geebaka tobayinaako lutalo tebakuyinaako lutalo naye ng'olina ebintu by'okola n'obazuukusa balina ebintu bye bakola ne bakuzuukusa oyinayo omuntu akuzuukusa ng'akuzuukusa na bikolwa 26 omwetaaga kitegeeza nti ogenda kusooka kukkiriza nti ebyo by'olaba nti akoze abikoze eki bw'otakkirize nti abikoze kitegeeza tolina nsonga lwaki omubuuza abikoze atya kubanga tabikoze era abantu bangi ekibalemeseza kwe kuba nti oli bw'abaako kaakoze oga Joshua okoze otya ekintu kino tiowaayi nange nagenda nendaba tulina abantu betulaba n'abamu oluusi oba oyina ebisinga byakola ki byalina naye ng'alina bwakukyalenjingamu challenge eri herethe era ng'asobola n'okukulambuza ku achievements ze n'otazimba kasajja wabula n'omuganda kati ate wane wantu wano wafuna wooti koli kuyiika mmeka zino kuolimidde kasooli bw'ati nti owa bwe nva kusibye olunjogera ku Joshua Musaasizi nsoboka bwe nva kusibye so okusoma amawulire omanye ennaku zino sikola nga nsooka mpitako wano kati nafuna abasibe bendeeta nennimisa okikoze otya nti nkikozebwe nti newe nagana naye naawe gira bw'oti kyoba okola funayo wantu owulira ebintu ebyo 26 tubikola ki tubyetaaga 26 abantu abo tubeetaaga lwana nnyo obafune tebali mu byanfuna byokka ne mu famirizi zaffe baako omwana wa kojja waddukira ku misimbi egikusitula baako omwana wa muganda wo baako omwana wa kitaawo omwana wa nnyoko bw'ogamba nti onchallenge muganda wange mbadde ndi mu comfort zone n'ova mu kibuga n'oddako mu kyalo n'osanga nga muko kirabira emisinde kwaddukira miki noge ekitegeeza mu kibuga ndi mu kwesiriwaza n'oddako mu kyalo n'osanga nga kaawonawo alina yiika mmeka alina emmotoka alina ente nogaa naye muganda wange ndi mu byakwesiriwaza eno nyina wensobola okutandikira okiwulira omuntu oyo akuzuukusa akuleetera okujjukira nti ndabika sinnatuuka akuleetera okujjukira nti kirabika waliwo ekibulawo era nga naye osobola okimugamba nti ompadde challenge nkuyigiddeko era nkakasa bwe nzirayo nyina kye ngenda okugattako gwe bw'ogenda mu bizinesi y'omusajja mu dduuka ly'omusajja mu dduuka ly'omukazi akuleetera challenge eri herethe oba ofuuka waaguuso mumanyi abaagaaso ajja n'atunula mu dduuka lino taddamu kutunda mu mutima n'alyogereramu ebigambo nga 10 najja n'atuuka ku kizimbe ky'omusajja yatu okisitudde mukazi watu okisitudde omuleesenga mukwano gwo n'alyoka akyogererako ebintu mu mutima ne kisiraanira ku madirisa naye nga naye takikola ki takirina kati abantu abo be tusinga okuba nabo be babi naye ate waliwo omuntu
nga ayina kyakuyigirako olina kyomuyigirako. Wakati nga twegendereza abantu tufuneyokko ku bantu abatuvuga eyandigambye nti kakati kemaze okufuna bino ne bino kati nze kiweda. Waliwo n'abatujjukiza nti emmotoka zikaddiye, batujjukiza ddi nga mukwano gwe yaleese kawunda empya. N'omugamba muganda wange n'ogivuga namu neewooma n'ogirinnya omuyini n'oginyola nga steering yakola bukoze n'onyiga kagundi mukayita mutyako kakiyaki n'okasukuma nga kagenda bugenzi n'okoona kundi indicator ng'emansa bumansa ekyo eringa mmotoka ya Ayubu n'ogize noga nti muganda nange nyina okugula ku mmotoka empya amazima gennyini. Eyo competition simbi gye twetaaga naye ate abantu be tulina ebyo bibanyiiza bunyiiza. Naye si bwe kyandibadde. Wandiga muganda nga akantu nga kampoomedde kano. Nze nayimirirako olumu ku mafuta ne ngenda neebaza omusajja ne mugamba we bali kuvuga kamotoka ka kirooto kyange. Nanga okaagala ne mugamba boyi nkaagala buno bumotoka kati buli mu ssente mmeka? Nambuuliraawo nga weebale nnyo. Okitegeera simunyigidde kubanga agiina naye ampadde kye nenga mukama nange njagala okufuna. Buli kaseera n'obeera mw'obwo obulamu osigaza emirembe gyo ate nga bw'oprogressinga. Kisingako omuntu nga buli kyolaba oli kyakoze kikunyiiza, buli achievement gyolaba gyatuuseeko ogikookerako ebiwaawa, ezo si zize, ezo baazimutereseemu, awo si wuwe, ezo zaagundi. Nedda, abantu abo tubayigireko buyigizi batuzuukuse buzuukusa. Olaba omwana wa myaka gy'omuwala myaka 20 ng'alina edduuka lya sipeeya atunda ka accessories myaka 20 nga kalinga akakamala university kavuga benzi. Lwaki Hilda ka accessories lwaki mu kifo ky'okuwa challenge otandika kuwoza birabika bya kitaawe waako? Tolinyumya amandazi gwe byani byolimu ebya kitaawo. Abantu abo otunuulira akalenzi muli myaka gye gimu n'oluusi okasinga naye nga boyi muganda wange kavuga emmotoka maanyi kalina obulamu butambula bw'okalaba bwe kalinnyako ennyonyi bwe kagenda mu Amerika bwe kagenda ku Australia ga boyi gayo naakikola atya? Waakiri mwebuuzeko bwe yafuna visa nga tonnawala n'ebyo byakutteko. Ekintu ekyo bw'okyeyingizaamu. Nze nali nkyamyeko ku nnyumba y'omusajja nga kuliko bazimbi ne nga nikanjirambuleko bulambuzi. Kyanyamba nga walina nga mmanyira gaseni mwami sente omwami Lugomu nti nemugamba dde mpita ennyumba yo n'ensaaliza. Okusookera ddala ng'eri ku compound nnene. Nenjirengera ettegula ne mugamba weebale nnyo. Emboozi gye twanyumyamu awo twagenda okuvaawo nga nfunye ekirowoozo nti nina okubaako n'amaka gange ageesudde Kampala nga manene nga kuliko amapeera n'amatuggundi emiyembe n'effene. Era ekirooto ekyo nkikola ki? Sinnakituukiriza naye yampa challenge. Omuntu oyo omwetaaga. Abantu abo abatusingako oba abatusoose okutuuka ku ebyo bye tutannatuukako tuleme kubakyawa na kuwala n'ebyo bye batuuseeko. Muganda wo bw'aba alina achievement gy'atuuseeko muganda mwannyinaze muganda wange ompeesezza ekitiibwa ompadde essanyu naye kati nze nvudde nti ewantu wano. Naye obuzibu twekyawa bwekyayi. Bakozi bannaffe batusooka okubaako achievements baregisteringa mu bulamu bwaffe tukyawa bakyawe. Abakozi be balonda ku bwa employee of the year tukyawa bakyawe. Mugambe leero maani onsinze ekirabo okintutteko naye ngenda kukola butaweera eky'omwaka ogujja tokitwala ngenda kikutwalako. Kitegeeza nti mugenda kubeera mu competition eri health. Togenda kimutwalako ng'otudde butuuzi, ogenda kimutwalako ng'okikoleredde. Ekyo bwona akissa mu birowoozo 2026 enaagenda okuggwako.
tojja kubeera nga gwoli. Tukome okubeera mu bantu bwe twenkana. Just buli kaseera ng'oli mu abo talina kiyongerako akuleetera okukkiriza nti okubeera mu muzigo ku myaka 45 it is okay. Oli n'atuuka n'agamba nti nze siri mu muzigo, ndi mu apartment. Kitegeeza otandise okunomalizinga n'ebintu ebitali normal. Mwina ne kakiriki kammwe. Otandise okikkiririzaamu nti ku myaka 45 nga toli mufumbo, nga si musajja yabuze naye nga ogenda mugezi n'ogenda mu mabbala n'ofuna gw'ofunye ne mwebaka ne kiggwa, kiri normal. Ke kakundi ke mulimu. Ogenda bugenzi ku mbaga ya munno n'ogamba onkoledde omukolo ne mpulira ng'ogunkolera mu mutima, nange njagala nkole kwanjula. N'otandika okussaawo embeera ekuleetera okuyingira mu bulamu obw'okwanjula oba obw'okwanjulwa. Naye abasinga ate bibeera the other way round, vice versa. Bw'agenda ku mukolo munne ng'agukoze bulungi ate anoonya kibi kiguliko. Bwe bulamu bwe tukola ki bwe tuyina. Maliriza bwe nti 2026 funayo banno nga muyina that health competition. Funayo banno kijja bbangwira. Ne bwe twali bato kyatuyambanga bwe twalinga tulima. Twakubanga obuti wano ne wali ne tubukuba n'eri ne mugamba nti asooka okutuuka eri. Kyatuleeteranga okukola okufiirawo. Oluusi wabanga waakusoose naye naye wamalirizanga otuuseeyo. Buli lw'obulwako omuntu gw'ovuganya naye mu bulungi ogenda kutuuka okakkane. Kiringa okubeera nga mu kibiina olimu omwana omu nga eva ku lipooti kugirako nti yakulembedde ku baana bameka ku mwana omu, tolifuna competition. Waliwo omwana ajja mu kibiina ng'obadde olowooza gwe okulembera, najja n'akukyalenjinga, tomunyiigira, genda omugaye nti ontutteko position yange naye kakasa wakiri okusula mu bitabo. Ogujja position ngenda gitwala ne mwetwala saketi. Awo wabi Mukama bawa omukisa.